yakubye osegedde kati nze nina ensonga ki abayimbi ababa ate abeefuula abakulu nange siba respect kuba kye babadde batiisa abalala nze nkikoze mu myezi ng'egi esatu okitegeera kati ate mbatireeko ki Alien mu mbeera eno endongo gikubye inspiring abantu team n'abantu abakkiririzaamu bangi tukiyite new generation tuba tuli awo ne tuwulira omukulu agamba tonzijukiza lockdown press conference yakola Bobi Wine bagamba baba Alien kati kyongedde okwambuka Bobi Wine yakyongeramu amaanyi atakyongerangamu maanyi kubanga naye faani yagamba olwimba lwe lumunyumira okitegedde nzinala okuva nenkola byonna ebyetaagisa lugendeyo ne lugendayo kati n'oyo awuliriza nemu omulimu gw'owuliriza mu nnyimba zonna eziriwo alondemu olunyuma mwana kyekyo mu nnyimba z'okoze zonna luliwo olusinga okunyumira ennyimba zange zonna zinyumira mwana kyoyiza okugamba lwakuba jasinga bw'omanyi nti buli mwana ajja n'omukisa gwe muba mwezi nnaku bbiri kino bwe kiti ne bwe kiti ennaku ez'okukola ki ez'okubeerawo nti awo yagenze tumusanguddewo music gwayimba talina kyagamba gwanga nga bo baani abakola semateeka w'endongo ba big 3 omu ku ba big 3 in fact yali bebe cool weyavaayo n'agamba awoyo tajja kusobola mbadde saganya omuyingiramu mwana naye just nina ebyokwogerako bingi nnyo ebisinga just omufuula topiki nina nange ebinuma ate yeye tekityetanannuma si kizibu kunze nalina ebizibu mwana ebinuma mwana ddani okwogera kuba ali beefuula ba big firi mwana tutunulire okujjako amijiji gwambuse naddala TikTok gwonna ne gwambuka tukiyite nti gwabadde kasamba lugi w'abaana abakuba style gy'okuba ey'okurapinga ebanga abantu balaba okuyimba okufudde simple obanga ayogera obanga vibinga engeri gy'oyo endongo yanjawulo vibe ne style yanjawulo anti nakugamba mwana endongo teri mu interview okitegeera okera bukezi n'oyingira studio wali eri nawe n'ogikuba kati ekiddako ng'omaze okukuba oluyimba kyekikulaga nti oba mwino tuwa respect oba ogitujjako ngamba ku bayimbi kuba kati nsigina kweyita muyimbi atandika kuba nze ndi muyimbi akubye okitegedde kati nze nina ensonga ki abayimbi ababa ate abeefuula abakulu nange siba respect kuba kye babadde batiisa abalala nze nkikoze mu myezi ng'egi obuzibu bwe ndinga bwe ndaba mu ndongo nze sirabawo buzibu mwana just kati ffe nyinza okuba kati nze ebuzibu endongo bweraba kuba just nasangawo strategy yalikaawo nensooka nenjirwabingawo kadde nendrowingawo strategy endala nawandiikawo olugero olula kyovula abasajja bakwata nnyo obusubi ne bapapala nnyo naye ng'ate balina kutweripako kuba twabagamba baagala ebitambula bakoleki batwerippeko naye tebawakanya kubanga tewali yakuba katabo oba dictionary ya ndongo ng'ojja n'oyimba just content yo n'amagezi okitegedde era bw'okola oluyimba ne lubaako ekibuzeemu manya content abuzeemu oba amagezi gakoze ki gegabuzeemu kati ate amagezi muliro balina okujja batwebuuzeeko eno okitegeera kyovula abajja ne batwebuuzako tewajja mpinga kati bw'osigaleyo n'akazaalawooko ffe era nga tugamba big up n'akazaalawooko mwana Alien woze n'oleeta ekyenjawulo onoonyeza mu kintu kya collabo kuba njagala kiyisa mmangu balanga tetulina kadde katuweddeko dda collabos wakwata collabo n'otandika okusitula abantu abamu be balowooza nti baali baasirikamu omuli Young Mulo Dax Katero omuli ne muganda wange Trekaman kyekikuzaayo ku ground oleeta abantu bwe batyo anti oyo yenze mwana nze ndongo saaginoonyaamu byange era just nfuba nnyo okulaba nga ku ndongo mbaako ettafaali ate lyenteekako okitegeera yanze oyo yenze mwana kati ate bali abalala ebyali byabalema mwana ate ne balaba nga just ofubye oyagala obikola mu kaseera akatini boy nako ne baziteekayo bannayuganda si musatu zokka satu zokka tubate Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party olina meeting za kwanjula jangu otweyune tulina restaurant efumba emmere eyawano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira Namakindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku noti 755 322 755 noti ngeye eri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu Silverback Lounge.
the peak of enjoyment. I feel guilty about it. Ugamba kariba. Taranje chamusajja wa Faisima. Yesebo mwana kitalo nyo. Bali kuleto omuyayi pangoyo. Jamani chakabi mwana tano kali. Aliye niwe bali chibwa fuladi. Mwana tugezaako. Okume ejimba twaleeta wekikyo. Jamani. Wagamba atayagala agenda awuliriza abasumbaji eziri. Okategeera. Naffe tuwulire ezaffe. Okategeera. Ez'abasumbaji eziri genda owuliriza abasumba. Wabiragala zaali tomwogerako tomugoberera. Gwe muleke mwana. Wamala nkwebaza tukube endongo tujja kukkiriza ate ne tubyebale kukkiriza. Alhamdulillah bali kusiima team Kaliba team Frona omuyimbi baba bamuteeka wa nja munoonyako bunoonya naye musanga nnyo ali ku simu simu omulala akadde katutwala mukutuko hello sebo oba nyabo naye kati omukyala oba okuba ssaawa zino omwami ayinza ogikujjako n'agamba ekisajja kye baŋŋamba okyagala metro ali ku simu hello ogamba otya taata gye tuli sebo ogamba otya kobesa enkola akiki bwede bagambe enkola bagitongoza n'ebyokunywa ebifaanagana bwe bityo era kati kwegamba ali ku simelo abadde batuzole yambuno twali badde bakabi naye biragalalagala bagenda kutwetondera sebo alo balina okutwetondera sebo abaana abo balimba sebo alo ogamba otya sebo ngamba bulungi ogamba otya ndine alien skin alien skin mulaba ne music yanjimatira nnyo ogimatira osinzidde wa wagimatira music ya alien skin ndi wano ndi Luweero Kalule bombo Luweero owai ogamba otya gwasembyeyo ikitya muganda wange ndi bulungi ogamba otya alien yo kiwani ekimwana ikitya ttaano afiiti era alaye onyumye omubikumba wali bitya omuyayo omulabi mwana amanda gamulidde mwana era bwe tuva wano tuyinza oyitako kyange gyewe tatulabe enteekateeka oba tunayitako okulumbe naye nga kirumyemu mwana mbadde musanga mwetwala okowalinodowengato okozirani ebyo biri biba birala naye obulamu nabwo kirala mwana naye nga biki mwana kibula nze mbanja nnyo okwelumaluma n'abalamu bwe tuba twelumaluma n'olwala nsooka n'enkuwaayo nowona bulungi netuddamu netukolaki netwetwala ne kati ekyobulamu ekyo kisuseewo era tugenda kusaba Katonda agumenya ab'olujja lwe ab'enganda yanemene mwana kyakabi kwewe tuli tujja kubeereramu mwana kyakabi ttaano bwe olaba abakusolera mwana obayisangamu alaali obayisangamu eggaali kale tukweyanza alien nga nkuta kuba budde akade katwatuwedde baganda bange esimu zezo zibadde 5 omusajja asabye 3 tufunye 5 kicho jukira ku mugenzi gwe kyoyinza omwogerako kimubi omugenzi just bagamba omugenzi kyamwogerako bibi nenga sina kyamanyi kyembadde kyemujukirako kuba mbadde simusinkanangako namusinkanako gumwera gwali ku tvm nansanga tetwanyomya nnyo kiryawo naye nga kyemumanyiko mwana just kuvumamu obuvumi baki ya video zezo naye katusabe osanga yabadde content wene mwana ebyomugulu byera kubye ku nsi mwana feka tusigale nga tuwole nemba ne dunia yaffe mwana tujja kumusangayo kye wali otenyimba buli kumpi mu mwezi nga otenyimba nga ziwerako kumpi buli wiki kyakendera malien ne kakati nva kutolimba baluyita pate mwana ne kumacha ngenda kutaayo tene video ya champion ebudo n'olweggulu kati nze nkumaze twayiseeko dda nenfunayo zinyumirwa nnyo lwaki twayiseeko dda oba otegeeza ki anti kati ogambye ozenyumirwa gwonyumirwamu ki anize mpulira neŋŋamba twayiseeko dda kati kyekyo buli omukyawulira nange era kyembeerako mwana champion gudo sooka ombongeko taata gudo kwali naye nga taagikubye ayambale n'amagye kale nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 771 oba ku WhatsApp 077 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo.
omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0